basebo ne banyaba bali ku YouTube mwena bambabuza aka bali ku Big Brother Uganda muri mutya mwe bali nyuma bali dala subscribing liking agenda mu comment section tunyumye mu fenna ebintu kansubira tibitambulira dala atana bango ina smartphone yawo ngompuliriza genda subscribing Big Brother Uganda kijjaba kikolera ddala amakulu nnyo of course tuba tuyingiddewo Lonio owaayi abantu 3 manyi bwe twavudde mu Sekukulu nga Bobi baasigaddeyo ng'ate obulamu tewali mu accident ezaabadde waabwe so ng'ate abantu 156 bo baavuddemu n'obuvune obw'enjawulo nga kibi twabagamba ne muvuge mpola tugende mu mbeera ne walwera abamu nga bannaabwe baabaleetera ebizibu olw'okuba nti bavugisa ekimama nyonyi kiri ndika tusobe Katonda atabeere nga basaasira ne mu abakyali abalamu bwekyali mu views ekibeera kirungi nnyo bwekumire ku 97.7 Weekly FM Zero Simple Uganda tambula fenna paka eri saawa 11 bolo kupatenga kwa mulinga mugitumbudde figazo monide sabo yomu ku bayimbi abagadde omu akasebo fikigaza mupya gaza alien yakigadde mulimu abayimbi abakikoze era nga bwe tubaza abaana abakikoledde ddala mulimu that is mulimu Biswanko oba Biswanka that is Biswanka yali ku Fangoni inajja Virota akoze bulungi acidiki vocal yoyo sakayimba ka naye abadoni ye yasibadde tabadde nnyo na bulungi of course simanyi ni Liam Voice yabulirawa ne Victor Rose jebali omuliro guno omanyi bano abaana bwe baali bajja waliwo omulala awo yani unknown abaana bano bwe baali bajja bajjanga lockdown naye nga bamaanyi bonna nga buli omu aleeta ng'olaba oluyimba kati bano ekyenjawulo kye baleese yes batukuba mukwano baleese music atambula atasooba nti nga bwe nakugambako emabegakaawo nti these days bakaabiramu kizibu nnyo ogambe kizibu nnyo okwawula media houses radio station ba TV stations ne ba DJ so ngobona kwesanga enyimba ezimu nga zirya zitambulireyo mpola so nga twali tufuna kasavu kanyama olubanga tufuna ku nyimba ezitambula koko ngaawo olaba abakulu bano bo batukoze obulungi olaba nga music waabwe atambula si waliwo music w'okuwuliriza just kuwuliriza nga kali slow just kati okulaba nga ennyimba zonna zitrendinga music atambula alimu ebbugumu kitegedde ng'ojja kwesanga nga akakoba ajja kane kaputesi mu playlist ekiro radio ng'ewummudde okitegedde nga tujja tuleka buli ssaawa so bano ndoza bo bakikyusa mu ndaba eyange ey'ebintu bakikyusamu ne batwalira ku music atambula ani gweoyogera kani naani kwabo acidiki vocal Nando Lavo Biswanka awuliranga music atambula Nando mpozi ali mu red zone I don't know ali mu red zone waliwo guy bamuyita Mero ali side zwe Sweden eyo nga ye boss we naye actually Mero no yali amanaging Summer Soldier kituufu bw'ogamba bw'otyo kubanga simanyi bamundeeterako Summer Soldier we yajja bwe yava ku microphone ne Nando Love n'akola kiri naye yajjirako okitegedde so bali close naye simanyi nyina ebintu bye nze neetegereza mu music industry waliwo abayimbi be neebuuza nga Zuri Terms waliwo abayimbi nga Summer Soldier waliwo abayimbi ono muwala yani wa CRK yali wa CRK bamupushinze nnyo era apushingiddwa omuwala ye Flona Summer Soldier Zuri Terms abaana bano balina bwe baatuuka nga tulowooza bayituuse bagenda kutuuka climax ntegeeza ki mu music waliwo ekintu nga oba otya nga waliwo woolaba
noga naye ono akubye akajje era essaawa zino asobola okugulwa. Naye situmanyi kijja kitya okubeera nga otuuka n'onoonya omuyimbi ng'omuyimbi tomulaba. My brother Samasoja oyimba bulungi, situmanyi oba abantu b'oli nabo nga waliwo issues ezimu ze tutamanyi, situmanyi oba waliwo bizibu ebiriwaawo ebitonotono nga gwe Samasoja, naye nze nga nze oli mwendongo, oli mu ssente, era oli talented, very talented. Naye simanyi kiki kubanga nkomye okulaba oluyimba lw'olupya olinamuko katogera olinawo olupya lwa Samasoja. Enyimba mwezirize Samasoja olupya oluli latest olufune wa changu nnyo nga buyungerera ku Samasoja by'omugamba. Samasoja omanyi waliwo wotukanga mukwano gw'ekituufu nga kyaliwo nga gw'olina obbe mugamba okitegedde esama nga abala tebasobola bigamba nga ki ekisooka. Guno omwaka we guba gugenze inshallah tuyingire omwaka omupya. Bwe kiba kyetaagisizza kyusa abantu abakwetoolodde. Olwo kati nno gwe ng'omuyimbi temwagala biwulira bino abayimbi, temwagala kubiwulira bamaneja, temwagala biwulira bakola mu ndongo, naye kituufu kiri nti enswera ekwagala yekugwa kuggwa. Omuyimbi gwe nnyabo oba ssebo kkiriza gaana. Now are you blaming the team gyali nayo? Yensooka obulaminga kati ate nze nga sinna bulaminga artist, nga sinna bulaminga kintu kyonna kyonna kirala. Nyinza obuta blaminga team. Singa bugambye nti tusobola okukyusa nti plan A gaanyi tugezeeko ku plan B, naye nga aba plan A nga his team tebakoze bubi olw'ensonga nze balabyeko bakoze buli ekisoboka n'omuyimbi n'akola ekisoboka. Waliwo okikiriza nti waliwo ogandi omukazi ono awamikisa okitegedde oba mukazi ono wamikisa oba bwe namufuna ebikola ki. So kati oyinza okugamba nti sigamba nti bo si bamukisa, naye nga oga nti oba tukyuseemuko tulabe, katukyuseemu tulabe, naye nga sigamba nti bano bewoluse oba bayimbi nabo babadde babi mu lugendo lwange. Wabula katukyuseemuko ndowooza tulabe okukyusa kyoba kikoze ekyetaagisa ewasama. Yes, bagezezzaako, wabula yani waliwo omukulu yali atandise okubanga amuteekamuko ku ssente. Ekituufu kiri nti tezaali ssente kuba ne Jeff Kiwa yali amuyambako buyambi, atandise okumuyambako naye ng'ali awo bikomawo ki. Ekituufu kiri nti twetaagisa munoza ne management eri active. Naye nze ndaba nga Swans Avenue kati omuvubuka nga Samasoja ovubuka ndowooza abantu balesooka n'okulowoozaako Samasoja final. Waliwo n'omusajja wange bamuyita Viparanki, oyo naye mu dancehall waali ate nga mulungi akyali muto, naye olaba nga promisinga nti bw'oba nga tufunye endowooza okupushingibwa kati music wa Uganda yatabuse for sure. Oba tolina ssente wane waka udemaze oba kiki ssente zeetaagisa mu ndongo. Waliwo omanyi oyogedde ku Viper final. Waliwo talent eziri, waliwo abaana, waliwo gayo no bannaye erinnya ndyerabidde, very talented. Naye simanyi Grenade official. Grenade yabadde ayina wajjidde very active, naye ayina wajjidde from the brew n'abula. Ayina engeri gy'asuddemu n'asuula, wallahi asudde busuuzi nnanga. Naye Grenade ayina line gy'agiremu nga tumubalira ng'osobola okubala abasajja n'ogamba nga erinnya la Grenade olina oddisomamu. Abayimbi osooka n'oyimirira n'osooka n'otuula n'ogamba nti okay, nali performinga ntya mu myezi 4 egiyise mabega, oba woleeta project, mulete nnyo project nga we muba mutadde project, nga bw'oba otadde project ng'osobola okusooka n'omanya
nogamba project eri before nga sinaba kuteeno performance etya nosooka nolaba obunafu we buli kubanga gwe ng'omuyimbi ekisooka oyinza obutamanya bunafu bwo ekyokubiri gwe ng'omuyimbi oyinza obutamanya maanyi go wegali kati ebintu ebyo bibiri kkirizagaana wabeewo ttiimu oba omuntu ng'abitegeera ng'asobola okumanya obunafu bw'ono gaayi buli wano nti ono bwe tunaamugatta n'abakazi tagenda kuyimba ono kasita mugamba nti kati studio eri awo ajja kuba ayiiya ajja kuba asobola owandiika ono kasita namutwala ku radio n'akola atya ajja kuddamu amanyi ajja kukola bati wabaawo buli muntu alina omuntu oyo amutegeera naye abayimbi okulwokuba nti nno eno bizinesi nti bizinesi eno tuyambibwako ffenna kiki kye naggambye wano we bukya ku makya kyova olaba ekya copyright njagala nnyo Leero akyogereko tujja mufuna we bukya ku makya wano etteeka lya copyright ne lijja ne baliyisa amazima ga Katonda mu ggulu omuntu asinga okufiirwa muyimbi tolaba kati mbu bakaayana nti bafiirwa oluyimba ngenda kuwa live example ey'omuyimbi yennyini president wa federation oluyimba nga City Loss olwo oluyimba nti kuliko abantu abalina okufuna ku luyimba olwo nga bayitirivu buli ssente yonna yonna gye lukoze and I'm very sure lukoze ssente okufaako bufi nti singa copyright law eyita ne bukya ku makya nga bagiisizza ng'ekituufu kiri nti ng'etteeka likola e Uganda mu music industry yaffe abayimbi bangi temulaba nti mufunaafuna obusente ne bujja ku online social media ne bubufuna wano ne mubufuna wali amazima amatuufu lwakuba temwagala gawulira naye ekituufu kiri nti waliwo abantu bangi nnyo abalina okufuna ku music wammwe abantu be mukozesa be mutasasula abatafuna ku music eryo etteeka bwe limala lituuka wano eno era oba togenda kusigala kintu kyekimu okaayana naye okaayana kyotannaba kumanya okitegeera nze ndi very sure mulimu basisters bange ne babrothers abali mu ndongo era abayimbi naye nga temumanyi copyright kyekitegeeza wano e Uganda byonna tubikole naye simanyi oba olunaku lugenda kukya nga tulina ettooka lya copyright kubanga nti wano wakati mu kukuba obukubi oluyimba nze olukuba olwa music n'endukuba radio station yeyina okusasula omuyimbi ng'amateeka kati abayimbi olunaatula agamba nti Ronnie Simple wayiiye wawandiika vaasi eno olinako percentage bweti oli yakwata video wali alinako percentage bwati ono yakola bwati alina percentage bweti enakola bwati alina percentage bweti nti oluyimba lulimu sente nnyingi nnyo lwensonga buli abaalukubyeko bwati gundi zonna rights zonna zibeera reserved by Ronnie Simple kakati UPRS ejja netusolooza ssente as in management ya radio station zonna ezino Uganda bajja ne basolooza ssente era ssente ezo ziweebwayo era gavumenti wayisise ekulagira okukola ki okuweebwayo ssente ezo zigende mu URPS okulaba nga basasula abayimbi wabula olw'okuba nti tewaliwo mateeka galambika bulungi nnyo nti ssente zifunigiddwa bweze oba tewaliwo nti nambika erambikiddwa eraga nti radio Record FM erese ssente bweziti nendala batwale ssente bweziti era ne zifuna n'engeri gye zigabibwamu mu bayimbi abo nti akoze bw'ati kubanga bw'obabuuza mmwe mugaba mutya ssente kyandibadde nakyo kiyambako nga ne corporate tennaba kujja kujja ku federation ebigendera byabo byali bya ebimuko ebyo waliwo omwami ono ewa ziti UPRS ziti wafula oba wafula waliwo akakiiko akaaliwo awo naye nze kye neetegerezaamuko nti tebagaba like essente zibawa nti omuyimbi olwoba bino ebya omuyimbi akayimba kalina okufunako akasente biki ebyo tebagaba nti oba basinziira ku mateeka agafuga ekintu ekyo wabula
manya nti ono muyimbi Ronnie Simple ba John Black ono alina funa sente west like bagerageranye okitegeera oluyimba nga lukoze sente oluyimba nga lutambudde oluyimba nga lukoze ki wabula omuntu mu mwaka gumu oba emyaka ebiri oluvannyuma lw'emyaka ebiri n'okera ku makya omuyimbi n'omuwa emitwalo twalibadde olunaku olwaleero nga Fik Gaza mu banana nga UPRS nga ali omu waliwo ennyimba eziba zizanyiddwa anti kati abo bekugamba abaami aba UPRS balina sente buli mwaka buli mwezi bakwata sente ze bagaba kyenategedde kubanga naaddayo ennyumya ne Jacob nalina ekitu kyayogedde nenkiraba nga kituufu kubanga waliwo saga yaliwo kemabegaawo nti bakwata bukwasi nti kati ono Eddie Kenzo yeetaaga sente bweziti ne bamuwa no tebamanya buzito bwa luyimba lwa Eddie Kenzo lwayimbye n'engeri gye lutambuddemu ne sente ze lukoze wabula olw'okuba bo bateebereza buteebereza ne bakwata miliyoni ne bagimuwa ne bakwata emitwalo 3 ne bagamu mitwalo 5 actually ne miliyoni nnyingi nnyo kubanga juzi nali njogana ne Dax Katero Dax nangamba no Katero nangamba like bakuyambye nti bakuwadde emitwalo 5 3 baba bakuwadde nnyo okitegeera nti music industry ekyalina ebintu bingi nnyo ebyokutereeza mu Uganda nti singa bukya ku makya wuliriza singa bukya ku makya ne tubeeranga Nigeria oba Tanzania omanyi Tanzania kati gavumenti ye controlling music ya gundi yayo industry yayo entertainment nti tokkirizibwa na kuyimba bigambo gambo bino bigambo kangezo luyimba ki ebyobuwemu wawe nageza oluyimba olya omuyimbi ajja kunyiga tokkirizibwa waliwo n'akakiiko akayisaamu waliwo n'akakiiko akayisaamu okusinziira ku bigambo by'oyimbi bwe luba nga gavumenti lwagadde bagamba ddayo oyiyo oluyimba olulala Tanzania music industry bagirina era kati ono omulenzi omusitula kubanga kati luli yali mu tulabani wiziti usafi ono omulenzi Sidaman Harmonize omulenzi oyo w'amaanyi naye ate gavumenti ekoze kinene nnyo mupushinga nti erondayo omuntu nemumanya nti kati ono omwana ali talented bamaze omulondamu ne bagamba kati Ronnie Simple jangu ne batandika okuwa buli kimu omuwandiisi nga bamusasula studio yiyo video yiyo buli kimu kikyo kisoboka wano kiki ekitasoboka mbuulira abaana bangi babonaabona eyo bali talented naye gavumenti tefuddeeyo mu ndongo ekirese ate nga emaze okukizuula nti endongo byebimu ku bintu ebisingamu essente muno era singa bakitegeera omanyi lwaki kijja kusoboka kati tunekivaamu kijja kusoboka olw'ensonga emyaka giri ameka 37 bwekibanga kigaanye mu myaka 37 sisuubira nti kijja kutereera kati ayi waliwo akagero akali mu Bayibuli kyandibadde kisoboka singa mubadde muli close muba muli nabo ne kati ate industry kati ate ndatoyinza gamba industry nti against nga bobe nyini uliriza teri against kubanga bugamba eri against omuntu omu mu bayimbi bonna Bobi Wine gwe bagana okuyimba okitegeera ate omuntu omu yabeera against abayimbi bali over emitwalo 4 basukamu mu mitwalo 4 bali mu Uganda only artist yes lwaki ngambye bwentyo nti olw'omuntu omu yava mu mmwe eyava mu bayimbi kati ekintu balabanga mmwe mwenna otuyinza okufunayo anti eyina weeviriddeyo ko gavumenti nti mu kuvaayo n'ekintu kiri ensonga lwaki kyakuliyetingibwa tuli kutugera amazima federation uliriza federation anti gyogereko federation gwe nga bw'ogiraba federation tewali muyimbi ayinza giyimirizaawo taliyo neuma teri muyimbi ayinza giyimirizaawo because bwe bagenda buli wakubiri babeerayo 1 amasannyalaze agasasulwa
ekifo kye babeeramu, tent ebeerayo, sound ebeerayo. Okay, tetugaana alina ssente. Nze ngali mu industry nze mbeerayo lwakuba abamu tebatulaba ne banobeera nga tasobola kukulengera, naye ng'ogendayo nga ogenze kulaba biki by'oyinza kubuulira ku bantu. Okusinziira embeera ebeerayo buli lwakubiri, nze mu ntegeera yange tebasobola kukiyimiriramu bokka, tukize tugaane gavumenti ekirimu. Kati bw'eba ekirimu, awo bw'ogamba mbu ate nti abayimbi babalwanyisa already nga basobola okusponsoringa ekyo ekintu, kuba ekyo ekintu gavumenti ekisponsoringa era yegezaako okulaga nti eyagala babeere ki, babeere kimu. Naye waliwo ekintu ekirumya abayimbi omutwe, kyekyokulaga bano abakulembeze nti balwanirira copyright, naye ng'ekituufu kiri nti omulamwa gwabwe gwonna bw'otunuulira mu bigendererwa byabwe malyansimbi, baagala kulya ssente. Nti obuwumbi bwe bagamba okubawa abayimbi abo babawe, essente tezigenda kulwanirira tteeka lya copyright. Leka etteeka liyite officially nti omuyimbi oluyimba luno lutambula luti, ne bwe kiba kyetaagisizza amateeka leka baregulating oluyimba, buli muyimbi afulumya oluyimba. Waliyo ensi emu omusajja munnabyabufuzi ali eyo mu nsi emu mu Africa, ate era n'avaayo n'abaako ebigambo byagwe nti abantu abasinga balowooza nti alina bias eri olw'okuba naye nga era mu nsi eyo yennyini nnyini waliyo era akabinja akaliyo nga batabula katabule, nga waliwo bavujjirira ono ne bavujjirira n'ono, ne mulwana, ne mubeeraawo nga mulwana ne mugaana okubaako otuuka. That is divide and rule. Waliwo omuntu ajja yalaga nti mbaagaliza, naye najjamu mmwe n'abaawula. Gye munaakoma okwegatta. Divide and rule. Banange bw'oba oyagala, waliwo ebintu ebimu bye twayogere ne Jacob omutuuze, nalabyeyo musajja nyina bulijjo mmanyi nti nyina mukwano gwange alinnyo mu ndongo, naye Jacob ayina ebintu by'ategeera ebya ddala. Nti ayina ekintu kye yayogedde nga kyekyo ekyaddala, ebyaddala nga kyekyo mu bulamu bwa bulijjo. Nti genda bw'oba oyagala gwawuliriza, genda ku YouTube channel yange, genda bagiyita Big Brother Uganda, giteekemu awo olabe Jacob omutuuze. Genda yose okolaba interview ye yonna, kubanga ekyo bakiyita divide and rule. Baawulemu bakwatagana bajja kubba. Okitegeera abaana abo nga basirise nnyo nti bali mu batabula. Mu basajja mmwe nammwe bakazi mmwe nammwe mwetegerere eyo talent yammwe. Kale mulonza abakulembeze, naye mwe simanyi bamulaba abakulembeze gye babatwala. Kati nga otuze tukivuga nga tuddayo eri twasooka omanyi abantu okimanyi nti omuntu omukazi oba omuntu omugagga tafugika, alina ku ssente tosobola kumufuga afuga ssebo. Si mulembe guno anti basooka omanyi lwaki ne baleeta ne bomugamba nti mugenda kubayo kimukoleyo ekyamu mwegatte, because olw'okuba nti muli baavu ndeeta ssente nenzibateekamu nezibaawula. Ssente ze zaawulanga emikwantu kimanyi mbyanfuna era olwaleero owulira nze nakivuddemu sibitegeera olw'okuba bayiyewo ssente ne batalya bulungi. Ekyo kyagundi alebe bakiryamu ekintu ekyali kyakulyamu. Ate bayira oyogedde ekyo kyakulyamu, bayira nawuliramu abantu nga basatu ng'avaayo n'eyo statement esembayo. Abo be bakiryamu. Nze kintabudde sikitegeera. Oyagala nze kintabudde sikitegeera. Mu kusooka bwe wali ogenda wali ogenze wagendayo nga ogenze ku ki mu kusooka, wanga gwe bw'ovaayo n'ogamba nze ebintu byammwe sibitegeera. Naye olw'okuba nti tuli ati kyenkugambye oli waba enjala bwejja ffe n'enjala etuluma tukkirize abayimbi enjala lumu ssente azeetaaga kintu ky'enjala enjala bweri because abayimbi tebalina we wajja ssente ng'ogyeko ebivulu. Linda jala mu January 1 January okimanyi bayayala tuwa banyo ebivulu bitono nnyo. Kyolaba ng'eno mu December baseera nnyo olabanga bakana akavundaga n'atayiza because industry twagisetinga oba the culture is
teolina walala wojja ssente ng'okujja kwogenza okuyimba kuwa mu kideeya oba mu kikaali oba ku konsati yonna which is bad. Abamu bazuukuse ne zi YouTube channel okitegedde naye nga kikyandibadde nga kikomaawo wokka. Kati waliwo enjala eriwo olw'okuba nti enjala weeri mumala okubaawo nti kati bateekaawo kati bayiweemu bawukane. Abamu bafunye wakyo naafunye bweziti owulidde owawuma we yavuddeyo naye n'agamba biki kati tiwali kiri kiti industry eri eti 97.7 byebimu ku bizibu ebyononye endongo omwaka guno ebyobufuzi mu ndongo tusobola kubyawula naye era byobufuzi byononye endongo. Loni simple awo wennyini kubanga mbadde njagala tusookedde mutangaze ekyo ebyobufuzi nabyo kunyonyolako luli ne nkugamba tetusobola kwawula politics wantu wonna ne tumugjamu ebyobufuzi. Ngenda okuwa live example wano wennyini ku radio tulina director tulina programs director tulina manager tulina music director tulina marketing director or marketing manager tulina ba sales person tulina ba presenter tulina producer okitegedde tulina ba news haka tulina okusinzira ku mitendera mpaka wansi. That is politics kyekisooka. Bwe nkuza mu bulamu bwa bulijjo omwana omuntu atandikirwako tugende waka taata maama taata president maama vice president abawi b'amagezi nakugamba abeera senga ne kojja ne jjajja tulina ba minister beba abaana bo omuwala n'omulenzi okitegeera kati ne biggwanga politics atandikira ddala waka mu family najja ku mirimu gye tukolako n'atamala lwakuba nti abantu abalala babitegeera bulala nti music bw'ogamba nti tumuyingizaamu politics definitely ayina okubeeramu. That is why balina president wa federation, that is why balina president wa UMA nti that is politics. Ekyenjawulo nti ebyobufuzi bye mumanyi bye bino nti nina okwogera ku live example nti ebyobufuzi mu bye mutegeera bye bino nti Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu nti Mwami Museveni president Yoweri Kaguta Museveni ebyo bye mumanyi ebyobufuzi otegedde naye ng'ebyobufuzi ebituufu bita mu ndongo mu ebiri. Lwaki tugamba mu ebiri? Lwaki olwaleero mukadde waffe mu ndongo eno gwe tuwangadde naye ebbanga eddene akeera ku makya n'ava mu federation Mwami Matovu owa Frigo Band nti yagirimu na withdrawing n'agamba nze nkikoze eki nkitadde. Oluvannyuma lw'okulaba nga waliwo ministries ezimu tezitambula bulungi, waliwo bano bakola bino, waliwo bano nga kye yali asuubira ku ntegeera ye ne ku embeera ze nga bw'aludde mu ndongo eno nga be bamu ku basajja be twebuuzaako mu music industry olwaleero yakera ku makya na withdrawing. Tuba tuli awo gundi n'ajjayo, tuba tuli awo ate mu kwetooloola ennyo mu byafaayo by'endongo ya Uganda nti kyekibiina ekikyasinze okukulyetingibwawo ne kigendamu abayimbi ab'amannya abanene nga bakifolowinga. Tukiriziganya nti kyova olaba nkugambye nti ebyobufuzi tewali we tuyinza kubyawula wabula ebyobufuzi gwe obitegeera otya ng'omuyimbi oba gwe obitegeera otya ng'omuwagizi nti kaakati endongo eno erimu politics etya. Ojja kulaba Eddie Kenzo, ojja kulaba Jose Chameleone, ojja kulaba Paraso, ojja kulaba Queen Shiba, ojja kulaba Hanson bali Luno, njogera ku bantu abali ku mwanjo ku layini awo. Kyokka wennyini wakati nti UMA eripotinge wa Jenosali Musale, Federation eripotinge wa Jenosali Musale, omuntu ogwo omu era endongo eno ate ekitongole oba ekibiina ekitwala ba promoters bonna era baali bakiiseeko wa Jenosali Musale. Ntegerekese nti endongo kyekiri n'enkizaayo ggwe w'oli nti gavumenti eyingidde mu ndongo naye waliwo loopholes
loopholes ezo ezeetaaga okuziba emiwaato ebituli ebyetaaga okuziba nga mutudde ne mujja ku ground kuba temuli ku ground abaliyo bali mu malyansimbi babalimbalimba nti federation etambula bweti twetaaga obuwumbi bwe buti no si bwe kityo bwe kikola muli abayimbi emitwalo 4 plus mu research yange mu Uganda wano bwe mubanga muweza okudda waggulu okay kale muyinza okugamba bangi nnyo katubale emitwalo 2 kubanga naye mwasooka ne mutuula neffe ne tulabanga muconsiderinze Central Region naye mazima ga Katonda mu ggulu ebyo ebirungi bye mufunako buli lwakubiri mwe mwalowoozaako ku muyimbi ali mu Western mwalowoozaako ku muyimbi ali mu Eastern mwalowoozaako ku muyimbi ali mu North mwalowoozaako ku muyimbi abali side eyo kinoonyerezo ojja kukiraba olowooza babirewo batya kubanga nina research mbu mpulira mbu buli lwakubiri omutwalo gwa dola gugwa Chuliji Jacob omutuze yakiŋŋambye mbu omutwalo gukola ki gugwa kakati bwe guba gugwa gwe walowoozezaako ku muyimbi ali mu Western bwe tuba twagala kukuza music industry mu Uganda yonna nga tolowoozezaako gwe teweerowoozezaako weka ye abaffe mwalonda federation akakiiko ka federation konna simanyi ku lukiiko olwo kubanga nze sirabangako kakiiko bonna bemanyi sirabangako nga waliwo akiikiridde that is Western waliwo akiikiridde Eastern waliwo akiikiridde North gwe wali obiwuliddeko kubanga bino akakiiko akalala tubawulira nti president ye Kenzo vice ye Shiba mulimu Palaso gundi ye gundi tugenda nga tumanya abo bonna all of them bawano Ronnie Simple bonna bawano that is music industry obo gitadde mu kakomera ng'oyina ka central oyina ka region kotaddemu bwoti creatinze yes mwe endongo eva nnyo mu central nga bwe tukibelievinga naye kati waliwo obukundi obugenda okumera kituufu eva mu central Kampala era oluyimba werukube Kampala aluwa balutegeera mangu kasita obeera ng'okoze hiti Kampala aluwa balutegeera kakati wakerako ku makya nogamba naye eri ekyo kigenda kuleeta okubanga kikulyetingawo obukundi obufu butukayo nga ne mba mukoze federation nga mugenda kufutukayo obukundi buve eri mu Eastern bujje buve mu North bujje ate ne recently juzi nawulire wano waliwo omusajja bamuyita omumanyi yeeyita Mutebi Faluku naye Bitebi yeeyita King Bitebi aina gundi yawo association yawo eri awo however much nti federation association wera under federation naye kati aina akagundi kakeeka wempe ojjawulira nga waliyo n'omulala kigende kibagejjeko kibaleme mu balancing ekyokubiri okimanyi nti luli twalina abayimbi benalina ne bangamba manager Jamal ekituufu kiri nti fwe tugenda ku federation naffe tufuuka bawagizi you balance mu balancing abaana bano nabo muleme kubeera nga ate mufuuka waliwo ebintu ebimu nga tetwagala tubyogere tubirage bawagizi baffe naye muleme kufuuka ba mululu kubanga mulaze omululu ogw'ekika ekya waggulu okwagala okulya ssente za gavumenti nga industry mugiziise waliwo generation abaana abali talented ezigenda okujjawo si mwe bayimbi mwekka abagenda okubeera wano no nze mugenda kunkyawa naye nga mazima matuufu si mwe bayimbi abagenda okubeerawo wano olwaleero mpaka nkya nedda tugenda kuyisaawo emyaka 5 wallahi mubenga mukaddiye naffe kwano kivulama nti bulijjo nkyogera wano eno ne ku leediyo wano gye tuliko nti sinze nasookawo ate sinze nsembyeyo ngenda kuvaawo waliwo generation ezijja nga tezimanyi Jamaalu naye akube naawe kiteeke mu ngatto zo nti waliwo abajja mu ofiisi yo enkya nga tebakumanyi nga batabu nga bayimba ofaako obufi babere nga byokola byonna wakolanga majaani omusingi okoze otyo okubanga olekawo ligaseyo omukululo gw'olese tetugulabawo wabula okuleka okudibaga obudibazi kyetwali tugenda nti kati bannaye engeri gye bagenda okwegatta indi ndongo egenda kutereera omwana omuyinza ndi muwandiisi wa nnyimba
nyina bempandise naye tetwogera ffe tetwagala kwogera naye copyright ejja kutuyambako nti bwe mba nawandiika oluyimba lw'omuntu yes mba ngenda kufuna lwaki temulemera ku kintu kya copyright ekituufu ne tukifunamu abantu bonna abalidde ku luyimba lwe tuba nga tufunyeemu ntegerekese bulungi Loni okitegeera nze bwetyo bwe ntegeera ekintu kya copyright naye anyway balina engeri gye bakoze eki gye bayinza okunyiigamu ne bagamba omusajja yatujjiridde nakigembula ppiriza okukola zaawa 10 ez'okumaja gonako olwaleero tuli ku 97.7 we call evama saula hits all day bali kubanga kwe muli nga mugiwuliriza ekikuba mpaka saawa zigenda kubeera 11 ndowooza tugenda kubanga tugendako omulango w'abakama baffe dakika nga 2 maaso awo naye ebimu ku bizibu ebibadde mu mwaka guno ebyonoonye industry ndowooza oyinza oleeta ebizibu naye ndowooza tuleete tusooke kino tusooke ku bintu ebikoze amawulire mu industry nga tunagenda ku bizibu kubanga byo mwe biri bingi ebikoze eki ebikoze amawulire however much mulimu n'ebizibu bingi nnyo waliwo line kitugenda okukubamuko wali ey'aba manager side y'aba manager twajogerako kola style naye anyway kati tuli mu kuwumbawumba kuba ebisinga twabyogerako I think so gamanti manager oba omuyimbi kubanga waliwo abayimbi abamu butulago wayogeddeko twayogeddeko waleero nti tubalabye nga bagenda baka tulowooze nti manager oba omuyimbi wali problem waliwo ekintu kye batategeera bannayuganda oba n'abo abawagizi Loni endongo ngiruddemu nkimanyi nti okuyimba kwokka kwe kannema naye tosobola kuba muwandiisi nga toyimba nali ne Samida writer tubeera naye eyo tosobola kuyimba kuwandiika luyimba nga toyimba kitegeeza nze okuwandiika oluyimba ntuula ne nfumiitiriza ne ntandika okuwandiika layini mmala kuyimba naye nti nze ekyenjawulo gwe kyonsingako nze nkuwa nze nenkivaamu gwe n'ogenda n'oyimba n'ojja mu kamera n'okola otya naye nze ntwala obudde ate nenjiya okitegeera Loni abayimbi e Uganda mwenna generally kubanga ffenna tuli kuba content creators naye abayimbi ffenna tulina layini gye twakwata enfu nti layini gye twakwata enfu basajja mmwe n'abakazi mmwe ekizizza music industry yaffe emabega temwagaliza era njagala nkubira omulanga waliwo ebintu ebimu sebo president wa federation ebintu ebimu by'oyina okufokasingako omwaka ogujja waliwo abantu abalina ideas zisobola okutambuza federation n'etambula negenda maaso baweeyo ku chance obayite emutunde boogereko n'abayimbi b'eggwanga waliwo abantu like not a matter of kugendayo kuyimba kubanga muyimba biki leka mutuule muteeseze ku bintu ebitambuza industry waliyo ba upcoming artist bangi nnyo Mr. President wa Federation b'otamanyi singa ateyo n'agamba nti olwokubiri ba upcoming leero mujje mutuwe ebirowoozo byabwe registration is TV zitakokubanga afunire ku time banga tali nnyo busy takyagala kuba takisabanga atandika okujja abanyi yandibadde yakola dda ne tour simanyi kiyinza obanga kiri mu pulaani yaabwe interviews ezimu yes nga tagoyinga so deep okulaga strategy industry nze interviews endaba kiyimiridde bwekiti era kiri details kigenda ewala n'akinyonyola nnyo kubanga ebiseera ebisinga weekisanga ng'olusi oyinza okuba nga gwe kyeyogedde olusi ky'olaba olw'okuba nti bo n'abaleeti bakoze eki tebongedde kulambulula kintu nze nno ndowooza strategy bayinza kuba gyeziri
emirandira ingeri gye baagala ekintu kino okutambulamu n'olwokuba nti tebakyabize eno ne kugenda ddala ku bali abaana b'oyogeddeko ba raising stars sano bayita nzibaafukanga era ba raising stars abo bawansi abo olwokuba nti nabo tebamanyi kitambula kitya in details noesanga nga buli muntu alowooza nga bw'asanze tulaba gwa neno ng'abantu abasinga bumusa ndi wayi PDM kyeki kikula kitya ninga kya gavumenti era bateekako n'obulango olw'okuba nti obulanga kalangu tekamala nti PDM genda obukole bwoti wawulijese bazikuyambe bwoti naye olw'okuba nti okusomesa abantu tebakutegedde bagandi bati oli bagaba ssente chairman bagenda bajjayo ssente nga bazirya nga balimwa n'okuzizaayo nga babasiba sabula anko. Okay. Era njagala tugende maaso waliwo ebintu ebimu byolina okumanya. Eddie Kenzo nze kyenyinza omusaba ekintu kimu yeyongere maaso asooka anoonyereze. Okitegedde asooka anoonyereze se wantu asigaddeko asooka anoonyereze lwaki takola interviews entera okulaba ndaba ate like kangeze waliwo ekizze nga kya Bobi Wine akirumba akiwa nnyo obudde. Nze nno nali omu ku bantu abali abakkiririza ennyo mu musajja oyo nakati mukkiririzaamu nti kaana kambaata ekyo kisookera ddala lwaki mukkiririzaamu nti azze from zero olaba ng'egye gyazzaazimbamu ekintu Record radio nina ebintu byenjagala okubuuzaamu wali mpozi kati nnyo oli abantu oyinza omuddiramu katono naye sibwera tutunula mu kamera simanyi lwaki. Eddie Kenzo nze nange mukkiririzaamu era simuyinaako buzibu wabula nga bwe naggambye nti ebyobufuzi bijja buli wamu munnaaye ne wano weebiri wabawo abalaba ebikyamu ebiseera bisinga opposition eba tevuganya gavumenti eba ewabula era baluyita oluuyi oluwawula luwabula wamu n'abawabula naye nga biwabula bo baagala bwagazi kutwala ki gira ensonga muziteeke ku ddiiro nti tetwakoowa bukooyi okitegedde kati tetunakoowa Kenzo ffe waffe mu gavumenti ya Kenzo tetunnamukoowa. Omanyi waliwo ekizabu gye nkuwadde ng'oli omuntu n'obuuza kibagala musajja nti ffe twamukoowa aveeko n'awalandinako n'abala nti abasajja balina obusungu nga beewola ne kubwa banneiba kati nze nina obusungu bwe nnina nze nina obusungu bwange bwe nnina nti ne bwe lekera awo busungu gwomanyi obusungu bwange bwe nnina lekera awo busungu butya buli omanyi mwogere ngiri yasisanga ngawulira mwogere nga woŋŋamba nti niyo wayi era wembogere yawano ne Ruth abutegeera nti mutuufu mbabudde twamukoowa kimala ddala babuuza gwe mumu agenda mumwamuleeta mumwebaza abagani abo bebazi yeebale nnyo naye kate nga federation etandika butandisi muwoomera sigwe ŋŋamba oyo mwagala loni kakati Kenzo nze mmanyi ate teri muntu mulala agenda kukulembera asobola tukulembera nga si tunula mu kamera bakulabe ati yogetulizayo omutwe. Eddie Kenzo ye muntu omutuufu okubeera pulezidenti wa federation nze simuyinaako era buzibu n'onoonya n'omuntu omulala gwe tugamba nti siganye bwe bali naye at this time
Ekisanyo kye kiggwako ddi mwabakimanyi kugamba ebya strategy bisanya constitution erikombo no simanyi strategy constitution iba constitution emyaka 5 gibe 5 ogenda obadda buweesimbewo tukulonda eya federation eggwako ddi constitution netaaga okufuna lagadi wano wetwetaaga okumanya ebimu ku bisembayo nti unaavaako diri kiki twaswagala kumanya waliwo ebintu ebikulu twetaaga sooka okutegeera obutuufu netaaga Friday gyatunoonye tunoonye emakalosi ne lagadi bwe bali mu federation tebaliimu naye ate waliwo kiwasoose wuliriza lagadi mwali naye lagadi ate bali ku bukiiko buno National Culture Forum UNCC waliwo obukiiko bwe baliko bwe bakiikako naye ng'ate buyungangana ne federation era nga bali wakati indati nti bwe mbambuzizza lagadi ekintu kya federation ekisooka muyimbi otegedde ekyokubiri mukulembeze ate musajja is legendary kati bw'abanga ebyo n'ebikyabirimu Senkulu Mandu abuuzibwako n'omugamba sebo kino kiri kiti asobola okutuwa wano ekintu ekituufu ekya federation ne music industry. Wawudde nnyo comment eyuse zitera okujja ku interviews n'eziriko Kenzo nga zigamba tasaanidde ezitera kuba ziizo okubanga nezineeka ku 10 osanga mu ngeema abamu beekwasa bwekwasa birala waliwo n'akasonga ke batera okuleeta nze akakisa abamu makulu mute wasoma simanya biki nze ndaba Bragamba na exam ngenda okuwa naye ng'oli bano bayinza okugira bw'omulala agireeti gire tukolera bantu ate waliwo ndanga obukulembeze waliwo otuuka nga tetwagala bitabo nga because waliwo n'abantu ng'alina ebitabo naye nga si mukulembeze nga talina bagitya characters ezo nga taliye nga ye si mukulembeze atajja asobola kukulembera banne so Kenzo asobola okukulembera banne naye just nti waliwo ebintu ebyo balina okusooka okutubuulira bonna bategeere kigundi nga bugamba nti bali abeeri ebeebuduuda tubafunye tutalugenda bakolanga tutya uma olwo kino kyali etandise nga bagenda bagulawo zi offices ez'enjawulo masaba balala senti ukigira nga bagenda bazigulawo bagulawo ebigudi bagulawo nga balina ekibanza okulaga nti balina kibaagala okuzima nti kya Uganda bayogera ku UMA it's an association anti era example gye baali balina kye baali batandise bwe twogera kati twogera ku federation ekintu ekiyunga bwa association bwonna naawe bwe kiba nga kiyunga byonna ng'ate kaawuma ko kaali katandise okukikola kati wali okiwulidde ko ffe kyetwagala ebintu bitanga okubira oba oli awo balina ba coordinators naye nga obunafu bwakyo radio zino ne TV zino temuzikozesezza bakyali bange kati mulowooza nti bwe mukuŋŋaana awo muba mukoze eki mututte information oba mugituusizza waliwo abaana abatasobola kujja eyo naye nga mwe mwali mu Kampala nga bayimba nga bambi nabo baagala okuba balina ebirowoozo byabwe era nga oba oli awo omwana bw'oba okyaddeko ku TV oba radio asobola okubuuza ekibuuzo mu byonna ekigenda okututabula ekintu oba by the way sente ezo bwe ziba nga zireeteddwa lwakuba nti abazirera nti bazibawadde ate bo boogera either muzeerire mu kimugunyu nga tezizze mu mawulire abaana bano abato enjala nnyingi lwaki ogamba abato nze nemedde ku kintu n'abakulu bayina enjala ate no federation etwala no ne badijji bonna biki jobula nagambye nti baaki naye enjala weeri nnyingi mu industry ekyo kigaana mweri pitira anti abantu ab'olubatu only simple enjala gyoyogerako abantu ab'olubatu abatono be bagenda okulya obuwumbi bwe batadde mu federation nti omwana ali wansi atandikirwako abantu ab'olubatu abatono be bagenda okulya obuwumbi obwe batadde mu federation
era emivuyo gyonna egiri mu federation mutuufu saagiwulyako wasindi njagala ate mwebaza oyo omukyala yemu ku example endala olwaleero bw'otugamba nti tuli mu struggle ate nga tulaba tuli mu struggle ate ngo bakuwaayo amamotoka byaki babawadde ate amamotoka ate nga gava eri kitegeera kaba gakoze eki bagafunyeeko abalala si bayimbi abalala tebali mu industry Gulunedi yava naye nja kumubuuza Gulunedi yava naye mugundi mu federation ogenda okwetegereza nga waliyo n'abalala bangi bemanyi abavaamu nga bamubuuza agamba sigitegeera lwaki tosooka kunoonyereza ng'omukulembeze lwaki abayimbi b'okulembera tebakola kitebabitegeera kitegeeza waliwo somehow ebitulituli ebiriwo bye mulina ozziba ate nga kyonna kiri kubanga ekintu baakibakwasa bwe baba bakibakwa wetuwamanyako ku byaliwo bya mama nabbanja akasente akaali nabitegeera ebya prime minister kaabatabula okitegedde yes bino nabyo tuli okugera biki era tulage kino kikola kite naye sente zirina engeri ez'ono simanyi lwaki akasente ezo sente that's why omukulu nakyo ekintu ekyakisibyeku ne sente ezo Record radio oli mpozi ne Big Brother Uganda webale nnyo webalire ddala njagala Loni Simpo nga tumaliriza kati nnyo tugendeko mu ndongo olaba ekintu ekisinze okutabula oba ekikoze amawulire guno mwaka music industry ku side yo wano waliwo omusajja bamuyita agambye nti Big Brother ne Jajja Mwami mwebale kuweereza nze Kabaaya nakigalala kwendi n'omuyimbi CS Soja ne Kaonawo ne Team Loni Simple okay mwebale nnyo mwenna Team Loni Simple abatuwuliriza mwebale nnyo mwebalire ddala ono every Saturday kinyanyanyanya okay mwakitandise bakyagala nga muli bamutawaana ate Jajja ono Munnaluweero Hakim Kigatto kwendi nnyo Hakim webale okutuwuliriza wano all that there 97.7 Record FM. Yomwe bale kuweereza Big Bro Jajja Mwami Big Up bale kuweereza. This is Living Sex out of from Kawempe. Yeah. Nsawaya kayimba ka banana njagala banana. Abantu baagala banana. Okay, tweyanzenge. Loni, wali nga sinagenda wano waliwo akantu ke mbadde nkusabyawo. Waliwo ebintu ebikoze amawulire mu music. Nze nno nga sinabagenda ku ekyo. Just ensonga ziringa zendaba zesibadde mu mativu nazo. Generally. Besides amawulire. Waggo mayitirivu nnyo tuzala obutagamalayo bingi. Ensonga esingira ddala okunyiiza be bayimbi abanene obutayagaliza oba kuyita ku butayagaliza okwata n'omwana kolabo so ate n'omala n'ozzaako mangu ngala si banene bokka waliwo ekintu olina wekireese kituufu bakikola naye tebakikola banene bokka kati bonna banafuyizi bonna ate obagejjesezza abayimbi ngenda kuwa live example omunene bw'obanga owadde ono omulala leta example kuba nyina example ziwerako wano ziringa 5 kolabo eba n'ensonga lwaki tugikoze ekisooka tuba twagala tugikole nga tegeko mu audience yo nawe utabengeko omulyango yes ekirala nyinza okuba nga nze njikusabye
ennyambeko okumpusingako ewange nsobole okutapinga kidayiri kukutapingako ebo naye nange ewange nsobole okukola ki olwensonga gwonsingako obaddewo for the long time. Nti bwe najja nenyimbako naawe Spice Diana nga nze Violeta nenyimbako naawe Spice Diana, of course obaddewo ebbanga kijja kunnyambako tapingako ewuwo nange okwongera okukola nga nkyukuza. Ye bwe tumala okukola oluyimba wiiki kale n'olwa nga abamu balo naagira wayi n'akensonyinsonyi n'akwata ku maaso omwezi ne guwera amba okay kale onaga masiku yabyo omwezi teguweze munaye nange nina okutamyusa nti kale wawahi ne wayita wiiki n'etawera. Ate nze waliwo ebintu ebimu byenneewuunya. Muba mufaati oluyimba luba lukyatambula kyekisooka. Mugenda kutambulira nti yes wadde muli ku bintu bitrendinga nti onaleta after 1 week after 1 week naye mugenda kutta ogwe kennyini ogenda kutta gundi y'engeri gye bakutegeeramu. Tewali n'oluyimba lumamukoze ababiri n'olabanga ntuufu audience lwaniriza nga luli ku speed n'omala ate gwe n'ogenda n'okola oluyimba singo n'ogita. Lwaki muba mukola bwe mutyo? Naye ekireeta ekyo byonna obiraba nti management wakati mu kukkaanya loni ngenda kukola oluyimba naawe leka tusooke tukkaanye nti kituufu oluyimba tuluwa emyezi egyo oba lulungi oba lutya tulupushinga emyezi egyo ebiri ti myezi ebiri awo buli omu aleete anti kati mukkaanye wadde example oluyimba olunaakola mu wiiki bbiri wano Uganda kati ng'ebingo byakyuse mu wiiki bbiri oba omanyi nti oba omaze oddulaba kyembadde ngamba nti at least 2 weeks ng'omaze okwetegereza nti omanyi blood kintu kyandigaana nno kigaanye nze gawe wano oluyimba olunaakola lulala wiiki nnaku 3 4 wiiki egi kale kinene nnyo wiiki emu. Kati muyinza okuba nga mmwe nga management yo eya Spice Diana oba eyaani oya Asawi mwasalawo nti kati tugenda kuta collaboration eno naye luvannyuma wiiki bbiri tugenda kuta oluyimba lwaffe luno tusooke twetegereze tulabe. Kati mu wiiki ezo ebbiri mutwalibwa nti tugenda kuta oluyimba mu wiiki bbiri walayi mu wiiki bbiri zigenda okubeera ng'oluyimba mukoze eki nga luwanise luyiseemu awo nga tulina okuttamu ekigere tuleke lugende. Muzi wakiraba ku Chekecha yasabula ne bamuwa gaapu okimanyi bamuwa gaapu n'akuba oluyimba lwa Spice lwa Wininwagi ne Crystal Panda lunuma nnyo lubadde lulungi nnyo era lukyali lulungi naye olulaba ndowooza oluyimba olulungi ne bwe baluteekako oluyimba olulala luli lwagaana era kolabo nesigala ng'eri waggulu. Oluyimba olulala lw'endabi lwa Spice Diana n'omulenzi Chris Evans lubadde lutambula bulungi nnyo lubadde lukyabulamu era waaluleetedde kubanga bulandi zino bbiri zonna nnene ate balungi tewali nsonga lwaki babadde bapapa okuba nga oteekawo oluyimba okitegeera anti lubadde lukyatambula abantu bakyaluyinamu ennyo nti abawagizi mu bajja ku mulamwa era olwo lukyatambula n'akubawo waliwo wano omuntu gwe balipootinga abayimbi omanyi tebaagala nze nkimanyi bulungi obyogera bino byonna naye tebaagala kukola ki kweyo ensonga yennyini ne mukola collaboration omuntu oba omuwadde mukole nti mukoze duet yammwe mugikoze n'ogaana gwe okupushinga yadde ka post muba mutima mubi bw'obanga omuwadde oluyimba oli munene gwefifa maika owadde biswanka kati waliwo collaboration genda byeri okufumbibwa duet gyegenda byeri eya biswanka ne John Black John Black munene kuono oba mukulu wono mazima ddala nolabanga kana akavubuka kokakugange kagenda nga kekapushinze kokka oluyimba singambe ekyo kigenda okubeera nga yikaika yapushinze oluyimba lwaki wagimuwa otyo wagimuwa atapingeko eno ensonga zinga tuzogeddeko pushinga nawo naapushinge
ate gwina n'okumuyambako ennyo oluyimba okulupe because gwina audience ennene. Era kyekyo lwaki yajja olulabanga balina emitima emirungi naga nti omanyi zine ku YouTube channel yange olusinza obutaluteeka kuba bwe luteeke okuko naye YouTube channel link zigimpe giteeke ku Twitter yange giteeke everywhere ndabe nga nawe ositula numbers oba sekyo okuba nga twagala kupushinga luyima naye wange kanti kusinga numbers kanduteekeyo newonteekeyo kisituke niyo linalinyirako ddala omwana nagala odupushinga nagala odukola ki ne ku stage nga bwe wako n'ata perform waki walumuwa ebyo nabyo byonoona ekintu ebintu bingi tuva waggulu nga tugamba tetwagaliza industry bigizize mabega. Omuyimbi nolaba muyimbi munno alina akayimba tosobola wadde okapostingako tosobola wadde okumulaga nti kubanga olina fan base nene Katonda yakuggulirawo olina abagoberezi bali 5,000 ye musajja watu wa mukazi watu alina 10,000 oba 2 kiki ekigaana toyina kyogenda kuvaako by the way bali tebajja kuvaayo badde wo okitegeera tebasobola kuvaayo badde wo era kibajja okukola bajja kukuyamba bamupushingeko bajja sigala nga bakuwagira naye bamuwagire kubanga wane Uganda loni oba oyagala oba toyagala fe abantu abawagira bannabyabufuzi fe ababulijjo abawagira abayimbi fe otegedde abantu ab'omukatanga bali aba first class bigenda okuggwa nga bwetolola bwo tuli mu sako yemu ekinjawulo kiri kimu toli olusaba kusingamu ku kapepa katono nnyo naye nga sako yemu era bodda wano nodda wali nodda wano byonna byebimu abatuwuliriza kati saawa zino era ogenda okwesanga nga bibawuliriza Nick emisana okitegedde nti abawuliriza era be bali bawuliriza Loni Simple ate nga bibawuliriza Jamaalu okitegeera nti olaba nti that force bwe yeegatta that energy nti Jamaalu Big Bro ne Loni Simple waliwo ekyenjawulo ekijjawo kyekyo lwaki nti Victor Rouge lwaki waliwo olutalo linalinda waliwo Violeta naani awo lwaki muba mukulyetingawo bwe busitanti bw'ekisu ebyo tebikyakola mulete endongo tetwagala ndongo nti tumanye Violeta akubye mwana akubye Asidika akubye Victor akubye Liam akubye mulimu abo abaana abali awo kati nno waliyo omuliro ogwo olugwa muto wange ono wendiga biswanka oyo biswanka abayimbi ekirala nga tumalako omwaka guno so ekirala bw'obanga osazeewo okulaga nti olina sayidi gy'ogwako mu byobufuzi kitandike ng'okyetandikidde wabula bw'obanga gwewo nga kiwaga ekituufu ebyobufuzi ebisobola kubeera bikugwa mu music naye olwaleero bw'obanga gw'osazeewo n'olaga because obirabyeko nti ba Michael ba Big Eye balaga sayidi olwaleero bw'onaasalawo nti nze nsazeewo nti nze ngwa obanga sayidi za NUP oba nze ngwa sayidi za NRM ng'oli artist kisalewo on your risk omanye nti kirina oluusi bye kireeta n'ekirala naawe asazeewo nti nze ndi neutral nze ndi wakati era oba mulaba nga ngenze ku kiraalo eky'abasajja nga ntukuba oyo waaca ekisajja kigulavity naawe salawo gravity yasalawo ati gravity talina watakuba ate era tewali agambayo naye kati waliwo olinda n'akitandika nanako okwekukuutiriza nti nze ndi wa mukulu entagala bbiri alina omulaba nga neera atandise okukola ki guwa bitandika kubanga obimanyi ankoledde amawulire guno omwaka kati ebyobufuzi byebimu bigenda okwonoona ekintu nti bw'obanga yeggwe John Black nga totukulabangako nayadde ng'olaze nti this is my president naawe nze ndi mwana wa Leero olumaze okukyogera kiwedde that will be end ate n'otagala n'odda sayidi ze mugamba ate nze nabagamba abayimbi mbeegayiridde bannyabo ne bassebo
My brothers and sisters, mwegendereze gino emyaka 2 gye tugenda 2024 ne 2025. Mubeere beegendereza nnyo mu bintu bye mwogera nga mukute microphone nga muli mu bawagizi bammwe. Sengejja nnyo ebigambo by'oyogera ng'oli vamu ebintu by'endongo bw'oba ogambye nti oli wandongo nkwegayiridde tolinnya ku stage n'obaako na kigambo na kimu ky'oyogera nga kikwatagana n'ekyebyobufuzi. Sigala ku ndongo bw'oba okimanyi nti tosobola kugumira mikira gya nkima kukukuba. Ingisaho omulaba. Otegedde? Tabangayo n'ayogera nti nze ndi wa kibiina buli kiti. Naye from day one agamba nti gundi kyali wange. Bwamala bwose n'abaako n'agamba nti uliriza King Sir sawa zino kuba King Sir from day one twamulaba wa Kyagulanyi. From day one tetumulabangako wantu byonna bwina badde akola byakoze awo kati nga ye omuyimbi uliriza abo abasajja n'abakazi abo balina following z'abantu bali mu millions. Nti bwokera ku makya gwe ng'omuyimbi fe watulaga fe abawagizi nti gwogoberera Kyagulanyi fe bwokera ku makya n'obaako n'akantu katini nnyo bwe kati koyogera bwogezi nga kekuusa sayidi eri. Munange waliwo abantu abataagala kuwuliriza oba lwaki asize eno nga bo awo wennyini ng'akyayirawo music nalaba olutalo nali wakisekka nendaba abavubuka ng'omuvubuka yaddira ng'alina obusungu n'asangula music wa Alien Skin nemubuuza naye osangulako waaki nga ensonga zaawo mu butuufu oli yakola za byabufuzi okitegeera. So kati abayimbi nze kye mbasaba ba sisters ne ba brothers bwe muba muyingimiridde ku microphone ekituufu kiri nti bw'oba owulira obitidde bw'oba owulira ng'owulira ggwe tojja kusobola kustandinga wantu tobyogerako ebyayingidde naye mbeegayiridde tubijjemu ati endongo byetegenda kutambula however much tuba tetusobola kubyewala naye nkwegayiridde yes musajja wange awo omusajja yali ategeeza bintu birala nnyo bikitawanyiza kituufu